Munange tumuwengalo. Banange regela filo. Fumbe ngalo teli. Kale. Wanika ku. Abangi. Iye. Mukakana kati mwabe mfana mutuwe kubu ono bora ba ye yawandi soluyimba balumu bako Charisi omwana mno bayagala de ko bapangisa ono yayimba oluyimba yimba ki esiyo nane rukirize yimba ki ye yayimba oluyimba duruwa kati paraku nange kuwelaku omukwano go teguyinza kutama naye abaddayo basibe mitafunga gwe obwedasiba mitafu kale nno kati mugenda okukakasa kale kwata wano nga tulumba eno besimani kwate sabasunsuzi selekta sumulula ogenda olagaba kukawaraka jini leta komiao tulumbe kesa kukulira kwa wanguru kwando ndotanga kesa ndotanga pambi ndotuka aingie sio wenala basi kangategera nti abitegedde kaka kigambo kya lusoga musoga ekyo tugamba juzi ne tutya kyomuwa kye kino nakyo kiteeke wali mu maaso go ng'okiwaayo omugambe mugamba okubaakaaba eno kati ab'ebifaananyi banna nakola ogwange njabba wanika waggulu mu kalina abitegedde ddamu omukuba akalala jange tunahamulwa Museveni ate tukyalinawo jjajja omulala ye celebrity jjajja kakati ebyo bimukwase abireese mu linnya eddungi erya Yesu Kristo tuleese olutimbe lwennyini kwegenda obibalagiragawa wa mwana muwala ate luno tajja nalweka gwayagala gwabaaluwa kuba oluli ewaka kisenge kiramba Delta TV mukwasi kole Sharita jange yakusanyusiza olwaleero gwobojiwa Sharita mazima wangu Sharita tumukubireko mu ngalo kubanga yatungidde omwana omuwala oyo engoye ezo wewa Sharita bobo mwetaze bambi okusanga wale ku Sharita Bridals kunguruma kati mukuru waje enjogera y'ennaku zino yatunyumidde etya oli yasooka n'atugamba weetege osirike mpulira omulala bwe yavaayo n'akitugamba atya mwebeereremu kaakati naffe tulina enjogerezi ezitya ennaku zino ono bw'aba agenda anadda tetulina mutawaana kituufu feerogolokoka fiiro ne bwatema
Olaba wekyalani awummula n'akomola naye atenza omwoge. Leba omubikira n'asigala ng'alatta alya ku wuzi. Kati omugagga kamuwa omuzinda. Mpulira. Abeeko ekigambo ky'ayogera. Nkale. Mbikooye. Wano ow'omutima omunafu totunulayo zibirira. Mukwano gwange Fiiro nakuteeja entereka koyini zange n'enkwatayo omukono n'enjolayo olubatu n'eŋŋamba engeri gye wajja n'emikisa kampulira akamotoka kakutambizeeko. Omwami wakonderamu wajja n'emikisa wekyabera nawe ebintu bitambula emirimu gyesumulula. Kale Paineya katulinde tumulaba amukwasa mugulire atuddawo okumpisemberako eno Banna tuzimbawo akayumba kajuuli kimu. Selector Paineya eno kapiyata okulawo omutuuzi bino bijja bigereko omulambo tegubulwa tulo. Mulambo experience ogenda mukuziika mukuziikula tetuziika muziisa abaziikula ne baddayo twale sumulula amita Selector Paineya buli ayagala okubako mu ngalo abangi banna mwana wange nyika ku ngombe tulamu boyiza okuvuga emmotoka kuba ku ngombe alize era bambi kyalisaabuuza ku munne tulire weeyongere mu maaso Uje ngome oyize sumulula naye mumanyi bwekitannatuukako tebweyibaala kituufu bwekyali kituuseebuko togwa mumaanyi nsuwalensi bwegamba era kaakali bino byolaba wano tobikoppa kubanga bijja bigereke akati obanze naleetera kimetro ne lwenzija omuki eryakajanja tugende ku engagement kale Fiiro jani tugende ku engagement Jijja ekigo gye basibira Sseggirinya gimukwasa mwana wange okakwata mpola kayinza okugendera ayinza okumetta kolansi ova mu mbeera y'omukolo omukyayina yayiza bingi naye tanayiya pampukini yankoko Sebo mukongo w'enkoko eno nga nkusaba omutuganda Fiiro nyoko Fiiro mutwale awere mukyala wange mufumba obutukuvu. atakubye mu ngalo ng'omanya tebamuweerangayo nkoko mukoma kuza sigiri kiwawatiro n'okirya emubende Mukongo ongedde kansi nokukakasa nti nja mulabirira emirembe n'emirembe amiina. Muko bali tolyanga kusotezaako ezimbira zino zitandike ojja zifunamu ekirooto. Akezimbira waayo ate gye wampadde engalo b'emmotoka eteguka Muko neyanziza byonna byompadde era mwannyinaze ngenda mumukuwa obutongole. ekyo kyoyogedde nti ogenda mumuwa mu butongole tukongedde enkoko ezo zonna zizo gendo ziri bwomu bwoba omulenzi wazaalibwa omu maka gati mukubireko mu ngalo kakati gwe Besimani kwata omuzindaalo ogenda kudda wano bwoti naye olina okimanya nti omugagga wakakkanidde naawe olina okukakkana omukwatira omuzindaalo leka asigale bamusiteekeko solido otyo
Fero wanike emikono yo gyombi eri Charles. Giwanike Charles. Olina empeta yonna gy'olaba ku mikono gya Fero? Tekuli neemu. Tekuli neemu. Kati kebera ku bugere kubanga ennaku zino abakazi empeta bazijja ku ngalo ne bazikweka ku bugere. Kuliko empeta ku bugere? Tekuli. Basi empeta esooka gwegisanga ate yesemba. Mukwano banfiiro nkwambaza empeta eno eyamusibidde wano paka ku lunaku luli olw'okukuba embaga. Tumaliriza akatundu wako? Tumaliriza akatundu wako? Ne Firo naye alina kyayagala okumuwa. Atamulekera atakulenga. Olaba olugole eddala nga lugendedde eddala ku ffega y'omuntu. Sharita Bridals wakyesigaliza. Barbara teekateeka keeke, kale katuulize ebigambo bya Fera. Mukwano gwange asinga tata w'abaana bange, best friend wange, buli kimu gyendi twambaze essaawa eno osobola okukuuma obudde buli akalimi katambuza akazikiza weekazikiriza wenjagalira kabeere weekazikiriza essaawa zekuteereddeko njakateekako nga tutuuse ewaka naye essaawa zino njagala otambule nazo paka ng'otuuse ewaka essaawa ezo okusaba oleme zisusa ssebo waliwo tiimu esaakanyizzaawo era ebadde mukeera eyanga. Charles! Semeno! Charles! Charles! Fero! Sabula! 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 Kale! Oh yes! Sarasara, sarasara! Kyalwalabu! Kubanga omwana omuwala abeera n'abasajja oba n'abaami basatu, mwannyina, jjajjaawe omusajja, ate era n'ono amutwalira ddala kati nga Charles bw'akutwala. Kati naawe mwannyina omulungi naawe liisa ku Fero. Omaliriza kuba sikyalengerayo engeri James gy'ayimiriddewo. Mutozi Sabasunsuzi toolako olyeko ebyo Charles ndimugyeko mutumye Onagiso. Charles naye Onagiso kwata essowaani ne munne atooleko Fero toolako naawe olyeko essowaani girekere kya Onagiso. Onagiso agenda agabule banne. Tukulabyeko olwaleero omuddu ono alina kyabyayanira nga Firo kyatuuseeko olwaleero naye akyagala. Tusabira emmeeme ye kyeyagala ekifune. Mukama ompulira sitera kusaba n'ogaana kwanukula. Njagala olunaku olwaleero lwensabira omwana ono wayite emyezi bwezi afune omulenzi ataamugwana anaamuweesa ekitiibwa mwanjula amukolere n'omukolo n'embaga eggwe. Ale n'obufumbo bwawe bugende bubeere bulungi nga bulimu ezzadde ne ssente. Mwoyo asinga agaba gwempanikira emikono n'oyanukula. Omuddu woono alimpita okwogerako mukolo kubamba wenfunira nange mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Genda ofune omusajja ate akutwala na leero.
teekaawo tebannatuwa katuwe firo omuzindaalo atuuse obubaka bwe otyo ng'omwana w'empisa bwati yakkakkana naye nsaba okasiimu kuba kavude ku ntobo y'omutima gwange nsibiriddemu ekyokunywa onyweko mpola wenaabasiri ne apo nekusibiriramu eno tedibeya mu kifo kyange nga sinajja ogire ng'ogiteekawo paka wenaddira obageko otyo tubine maaso mwana gwange kitaki wange okwata keeki eno ogireko nemikwano gyo bomunaboze nabo nkwasa keeki eno zimpeere mama nga akunzaalira yeebale nyo yebalirezera kunzaalira lulenzi lugogofu otyo kale tugende kukalaba akasembayo tugende kukasembayo saba nkuwe keeki eno abawaka bonna ng'oleseeyo ku kyalo bonna abatasobodde kujja ogibampe kale toyanze ye kakati tabani yakule tulabe ne Charles singa ayina essanyu saba n'essanyu eribadde wano mu bazadde baffe olunaku olwaleero yoba okuumira mu baana bano obufumbo bwabwe buleme kubaamu kuneneŋŋana bubeere bwa musweti Musasire, laini ebeere